Kino kye kitundu ekimanyiddwa nga Lukolo ku luguudo olugatta ekizinga Bunjakko ku lukalu mu ggombolola y'e Buwama ekikoseddwa olw'amazzi okusala. Abakozesa oluguudo luno bagamba nti babuliddwa eky'okuzzaako nga kaakano okusala okuva e Bunjakko mutawaana. Boda kati ntono bati abasinga bati okuyitawo mazzi ate mangi. Boda okunzijja e Buwama enkomezaawo nga tesobola kusalagana amazzi okudda e Bunjakko ninkoma wano kati njala ntambule nfune akaboda akalala. Mu mbeera eno ebisale naddala ku baboda ekikyagezaako okusomosa abantu n'ebyamaguzi birinnye. Luli tubali omuntu osobola n'okuva e Buwama n'ojja eno ne bakuggyako 3,000 kati bw'oba tolina nnusu nga 7,000 tebakuleeta olina kusooka wamu n'otambulawo ate nga gye tukolera abamu balina ebyamaguzi biva eno. Kati bandedde singisi 4,000 okunkomya wano ku mazzi wano kati sente tegera kusaamu ngera kusaamu endala sente ezintwala e Bunjakko ate gyendaga ku kizinga. Abagoba b'ebidduka bagamba ebidduka bitandise okukutukira mu luguudo luno naddala ebyo ebiwalirira. Kuba bakalimala baali ne basupervisa tebannayitamu ekkubo ne lisala piki zaffe ziyitamu no zifa zikuba beringi zitenjegere zonna biki. Oyira omuvuga ennaku 2 gano mmojamu yenayina ng'akoze mata abasaabaze tubakuba mu mazzi gavumenti banne mutuyambe tuli bubi. Emmotoka singa eyitamu amazzi nga mangi esookuba yingini eganywa. Kansala w'ekizinga kino ku lukiiko olukulu olwa disitulikiti ey'Empigi Benon Nsamba agamba ekitongole ky'ebyenguudo nakyo kinenyezebwa kyenkanyi ku nsonga y'oluguudo lwabwe okufa kuba bayogerako naye tebaafiibwako. Kubanga ekitundu kino ekya Bunjakko kirimu abantu abagenda mu mitwalo kumpi 2. Oluguudo nno lukozesebwa nnyo ate era nga lw'amaanyi nnyo ne ku nnyingi za disitulikiti yaffe ey'Empigi. Naye tuli bennyamivu nti yunula essaawa zino eringa eyatusuula mu gguluka. Mu ngeri y'emu n'ennyanja Nalubaale etandise okubooga eddusizza abamu ku batuuze mu nju zaabwe olw'okutya. Abantu abasula ku nnyanja kati tetumanyi oba banaaba amayumba gaabwe nga beebase amazzi ne gajja ne gabatwala. Kale tuli mbweraliikirivu bw'amaanyi kubanga bingi bye tulowooza bingi bye tusuubira tetumanyi tuyinza kuyambibwa tutya naye amazzi go mangi geeyongedde nnyo. Amasomero nago agali okumpi goolekedde okuliibwa ennyanja nga n'emisiri gamba ng'egya muwogo ne kasooli ennyanja etandise okugiyingirira. Nasimba muwogo ne kati yadizi nga 6 ku muwogo baziridde zonna zigenze mu nnyanja. Kasooli twamusimba n'agenda mu nnyanja amazzi geeyongera bweyongezi. Wetwogerera nga abeeno balinda bakulembeze baabwe okubalambika kiki kye bazzaako okuyambibwa. Saddati Mbogo, Agafeeyo ku Spark TV. Bagenda bakulya mpola.